Right, amanya endoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Tubaniriza ku mukutu Cookie Promotions ne Ground Media Uganda. So olunaku olwaleero twagala bategeeza nti tuli mwezi mupya July. Tusaba Mungu atasobola okuba nga agugonzaamu mu nfuna zaffe. Njagala bategeeza nti Brina Shoes awe Bukoto ayina engatto zonna genda wo muwagire. Ayina engatto zino nti njagala genda ko ka birthday, njagala ku surprising ako mwagalwa wange, njagala ku surprising ako chali wange ayinayo ka birthday. Byonna engatto ezabeera nazo. Oyagala ngatto social media atubuulire kyekigenda mu maaso kyekituufu ekiriwo. President, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungala batulaba ku mikutu gyonna namusabo nyawalo kwebaza zinyongere introduction okubye intro namu nnyo nze nizo tulayire singa kyesanga nga ndi mu parliament n'ogikuba bwoti singa oyina ekisodde ate era oyina kyowomanya gwa amafuta okujjeena ekyebaana singa oyina ekisodde naye embeera bweti bweri muganda wange nsanyusa okuddamu okulabako alhamdulillah nebaza Mungu okutukuuma n'okutuwangaaza nti Luusu akyali mulamu ate naffe tukyali balamu. Ate era emyaka ebijja mu maaso abo ffe tujja okubayo mu palamenti. Alhamdulillah mu palamenti nga tuteekawo embeera yonna okulaba nti bannamawulire tebakubibwa mbo mu bululu. Sanchez nga mukubibwa embooko kati agenda okuraizinga eddoboozi lya muyenzi ali nno n'embooko zikyali awo naye kali kadiriti bijemu nako kaasukka tebala ate kati mwafuna obukodyo bannamawulire mutambula ne memory card nga 5 okola oli live ng'afande live sola jjajjayo babirabyerabye anti kati ebintu byakyuka tukolera ku masimu. Omwana atakyazunga na kamera gyasa kamera ya miliyoni 15 aba UPDF oba police bajja kuwa miliyoni 1. Kitegeera obeera awo nga tosobola kukwatagulira naye oba ne simu newe bakuwa akakadde ogula iPhone speed. So twagala kutandikira wano Luusu ebintu by'omugenzi DNA yakoleddwa nekomawo ng'eraga abaana 9 bemwalaga mu kamera abalala tetubamanyi bano bemwalaga mu kamera kigambibwa mbu abaana abo 5 si ba mugenzi nga kuliko ne last born yezasinza okushokinga kati ekisooka gendo ekituufu zafulumye era nga ku baana 9 walabiseeko abaana 4 bokka nga be bali mu ntumbwe ya Honorable Muhammad Ssegirinya. Sobola gamba nti abaana 4 be benkomerere. Waliwo abakyala abalala abataateekayo abatwatwala abaana baabwe ku ndaga butonde era nga nabo banaba batudde tujja kuba tuvaayo ne tubawa namba entuufu abaana bali mu ntumbwe z'omugenzi Muhammad Ssegirinya. Soko okwatemu wasigaddeyo abakyala nga bameka? Omusajja tabalibwa bakyala kale to estimate nonga nti oba kale abana bo tebaleeta baana baabwe oba abataano kyenyinza okukakasa nti gye bali abatakola ki abataatwala baana baabwe naye nga nabo tuli mu process eraba nti babatwala twongere okonfaminga. So ku bana abo abakakasiddwa sofa kuliko Shifra Nagirinya, Sharifa, Ivan Ssegirinya ne Shifa bebabana abali confirm. Ate era ne bana abasuuliddwa abaana bano Ssegirinya ali mu Zanganda tetusobola kukira kumaca kubagobaganya bali innocent. Kiba kibi nnyo omuntu omwana ng'oyo omuweire okulaba nti omuteeka muzina ensonga. So just a matter of kutula n'abakyala bano bo baddemwako obuntu banoonye bataata b'abaana abatuufu. Kwebino ebyavuddeyo olowooza abazadde bali abatannaleeta baana olowooza tebeesikemu ne bagamba anti kati ekyo kiri gye bali naye nga enkola bweriwo kyemmanyi nti famire egoberera nnyo enno n'eriwo yeya DNA basobole okubeera nti bakola ki batematema
balabire ddala tufa nnyo okulaba nti tufuna omusaayi gwa Honorable Muhammad Sseggirinya ekigendererwa mu kino si kyakugobaganya baana naye kufuna omusaayi omutuufu gwa Honorable Muhammad Sseggirinya era ensonga lwaki bamuggyako ndaga butonde okwongera okwekebejja abaana ababe n'abatali babe so bakyala abo abasuuliddwa oba abana abo abasuuliddwa family tebalinaako lutalo oba nze Lwemba sibalinaako lutalo tubaweera ddala ekitiibwa naye mukozese ekitiibwa kyammwe kye tubawa ate nammwe mubeere bantu bakulu mu bikolwa byammwe bo ekituufu bakimanyi omanyi bagenda ne bagamba mbu omukyala yagaba omwana tuli wano tuli mu bunnyogovu mwenna mulina jaketi nze ndi mu kooti tomanyi kiwolese ku 5 ku 6 oba 6 ku 6 yo gy'osulako oba wakafulumooti ntaddeko ekigirikooti nga pita ayingirawo ngasonga mbeere ng'alyoka akabala olulimi ng'ogenda okudda eno gy'okoyidde abapoliisi bakubye tiyagaasi ogwa bugwi omukyala gamba wange leave me alone kumbe waliwo Peter atambuza etegede kati Peter oyo gwe twagala banoonye ku Peter oyo oba Muzaffar oba Jawad ate era abasinga balusonze muggwe mbunze omubaka wataali gwe wajjula ekyasinga ng'otugatta ne Sseggirinya omugenzi saatunulanga nnyo mu nva ze Sseggirinya ali musajja muzibu nnyo era baatunulanga nnyo mu nva z'omusajja nga abenkambi sebo Lwemba abenkambi tebajja linnya mmotoka yaffe kyekyampangazanga ennyo so nze Sseggirinya namuwanga ekitiibwa kye sookera ddala nga mukwano gwange mukama wange nga boss nemuwa ekitiibwa kye mu nsonga ezo ez'abakyala yes naye kigambibwa mbu waliwo ge nawulirako mbu abaana bangi abali ab'omugenzi Muhammad Sseggirinya ng'era Honorable muwadanku nnyingi akatabo konna yakalina bw'ati era ne school fees yamanyi omutemaatema nti ono kuziramikibwa ati tasukkawo $45,000 no anti kakati owekitiibwa Honorable Muwada Sseggirinya was a family man ate yayagala nnyo abantu kusembeza abantu emikwano egy'enjawulo era kyovulaba nti ne DNA bamugyako samples teyali muzaŋŋanda bwe yalaba ng'omwana abonaabone abundabunda ng'asembeza ng'aweerera you know kati so ekyo tekikutwala ku kiri nti nabo babe si kituufu before omugenzi nga tannafa kino ye teyakirabirawo gamba nti buswa omanyi gwe munywanyi wange kambireko ndaba kali akaana kalayi kati kanfaanana naye ebintu ebyo ffe nga ffe abali close ne ba family members abantu tubadde tubimanyi tebyabashookenza tubimanyi bulamu DNA ejja nekushookinganga gwobadde tomanyi ate nemukkiriza naye bino lwaki wali mulumbe temwagamba no ebintu biba n'akaseera kakye katuufu ne mukadde yali akimanyi ofubanga nnyo okulaba nti ebintu byonna byokola obikolera in the right time at the right place wali baali mukungubaga ate nga tosobola kuvaayo publicly kugamba ti abo si baffe who are you proving ogezaako kuprovinga ki era baani bogezaako kuprovinga no so ndowooza nti DNA comes at the right time abantu nabo bakole ki beetereza mukadde kinakimanyi mukadde maama adde oba naye kyamuguddeko mukadde is aware and well versed ngalaba abazzukulu abamu yes era n'abaana abamu abamanyi yes ate kati kyemutamanyi omukyalo oyo ow'omwana omuto alina gye yasookera okugamba ebigambo alina omwana wa Sseggirinya ali ku ndiri ebigambo ne bintukako era omukyalo ne mugamba nnoonyeeko nanoonyako ne mulagirira kyalina okukola era nze namutwala newa Sseggirinya nze namutwalayo Sseggirinya nga yakava e Nairobi oli awo nga ne tanadda mu mbeera bulungi ne mutwala omukyala nga alaajana
agamba nina omwana wa Sseggirinya bwati ne bwati omanye ensonga za family za Sseggirinya ziri very sensitive. Sseggirinya nga sigova eri mu mbeera z'abakyala n'oleeta wamala yasobola bapangadde naye so ne musitula ne mulaga mama wa Sseggirinya ne Sseggirinya era n'omwana n'amusitulamu era nga bw'omanyi abantu abakulu n'abalabalamu ng'alaba tebajja question mark ne babalamu ebbanga ono lyabadde mu kkomera ne lino abantu abakulu ne bakubamu ttooki nga tekijja naye tebaamugobaganya ne bakola ki ne bamwaniriza ne bamwaniriza nagamba kujja kukikola kuteza time. abakyala bano basinziira because balaba omubaka ayingidde parliament ne bagaa kati akasente weekaali kati tulina kati naffe okuliira wano ebyo abamu muba mulina kubikozesa bukozesa ne mumanya ngaffe abantu Sanchez ne twetereza ngaffe abantu muganda waffe teyafuna opportunity oba oliawo yeeterezanga muntu nga ye omuntu okwetereza naddala mu nsonga za family z'abakyala naye ebintu ebyo byonna byonna biba byetaaga okutegeerekeka ate naffe tubeere beesimbu eri bapatana abaffe kijja kumalawo obwesimbu bumalawo okuyingiza obulwadde mu maka n'okwetambulizaako ebigambo ebitali bituufu. So nze ŋŋamba bakyala bangi ne bakozesa opportunity ezo tiruwemba bubeera nga owanise ebba ofunye ku ssente ne gwewayagalako edda gwewaganzaako edda akomawo ku boodi byebyo ebizibu byetukoze obola nze luwemba omukazi gwenjagaddeko nendaba nga temukwataganya bulungi wetutuuse netugira wemba nina wentuuse sikudda mabega kubanga akadda nyuma kano kassa kaleeta ebizibu oba tumanyi mu process eno waviirayo oba Sanchez yaddayo ye omukwano gw'abano ne Sanchez level yaabwe etuuseewo so wabeera challenge. abakyala bano kati we mwafulumiza results zino temuniimu ba complainings nti sibituufu naffe tulina okugenda of course gye twesiga baagala kukola appeal naye ate appeal gye bagikola tetubagaana ne banaleeta abasawo okuva e Germany Pretoria oba USA oba UK oba babajje South Korea oba North Korea of course era results zijja kuba zezimu kubanga ebyuma ebikebera wanira byebikebera ne North Korea tewali njawulo. So oluuso njagala okumanya nti kano akasente mwaba akasasudde oba kavudde mu bamaama bano eno DNA gundi eri facilitated by Parliament of Uganda. Parliament of Uganda era under the guidance of Right Honorable Speaker of Parliament Anita Among twagala okumwebaza guidance yakola ng'omukyala banyala okubeera nti enkayana zaaliwo entalo z'essente muziwulidde batuwe kino batuwe kiri kubanga waliwo akasente ate akali ku Parliament akatanavaayo baŋŋamba waliwo ke baasonda miliyoni 15 then waliwo n'akalala sente eziwerawerako so nga ate abakyala bano speed kwe baddukira eri waggulu nfuna kati ate kino kyayongera okukonfaminga kiri ate family kye yaliko ekyokukola ki nsegedde ekyokukebeza abaana. awo wennyini wenjagala okubuuliza Luuswa nti yes DNA ekoleddwa abaana kizuuliddwa mulimu bano abatuufu n'abatali batuufu ate nga yeeti emabegakaawo abakyala abo oba simanyi nti oba maama gundi naye nze nalabanga abakyala ab'enjawulo bwe bagendako ku kitebe ne bagamba tebakyatuwa buyambi abalala ne bajja mu kamera ne bagamba ate ekitebe tekituwa buyambi Luuswa naye tatuwa buyambi atugobaganya kino kirekawo abo abakyala. nga bwe nagambye nze Luuswa ebyange mbikolera mu budde obutuufu era mbaayo okwogera mu budde obutuufu ebyo byonna byonna nabirabanga naye abakyala abo temubamanyi temwogerako temubamanyi ekitonde ekikazi kizibu nnyo. Omukyala ayinza okukutunza amakaago gewakera enkya ku makya n'ogula emiliyoni 3 oba 6 entuuyo ze emyaka n'emyaka gy'omaze emyaka 15 ng'ozimba ennyumba n'agitundira mu ssaawa busaawa. Abakyala abo baatunda emmotoka y'omusajja
batunda emmotoka y'omubaka ne bajabuluzaamu ne bagigabana lwa byanfuna emmotoka eyali ebalirwamu miliyoni 2 ne bagitunda miliyoni 12 kusaanyawo oli agamba baagala kugira omwana eno mulwadde omwana gundi nogamba sente zino zogenda okutunda emmotoka eno zezigenda okukola kino bwekiti imagine no baafuna mmeka bagabana oli naafunako ana naafuna mukola biki bino kati so abamu ne bakayanira ebintu by'omugenzi ne bakola naye kati tukakasa nti under the guidance of Council Segona ne bannamateeka ne Speaker of Parliament tujja kubaako otutambula ng'abantu kubanga nze luswa sirina lutalo na muntu yenna oli ayendiganye luswa lwakyalwana abakyala nno si balwana naye wabula njagala okubagayidinga n'okubakakasa nti ekintu kyonna Segirinya kye yalimu nga kiki kidde mu mikono ki anti era wembadde ndeeta ekibuuzo kyange nti omanyi we tubeera mu mukwano tugabulagabula kati oyinza okuba nga mwagenza okukola DNA naye ng'ate waliwo mwabo abakyala mulimu atazaala mwana wa Segirinya naye ng'ate Segirinya yali yamugabula dde omugabo gwe talina gwe yali agabanyiza nti waliwo omukazi gwe nawulidde mugamba abadde ku estate okukimanika emyaka 7 okugabula yawamba biwambe omukyala omusajja bw'amala okubeera nti agonafu yagonze nga bw'omanyi n'atekinga ofu n'agira n'abigira n'agaa kati guno gwe gwange n'abaana bange naye teri alina ndagaano nti ono mpadde wano omukyala bwati ne bwati nowe taliyo osobola okukitangaaza because bangi abasobola okubeera eyo nga beerimbise ku bintu by'omusajja eby'omugenzi n'ogamba nti estate yegundi omugenzi yagireka estate yegundi byonna Segirinya yandifudde nga musajja mugagga nnyo naye olw'embeera gye yayitamu challenges emuze mulaba zaayitamu okugabirizibwa abadde akola eri abanaku yandifudde obolyawo si bwe bw'obugagga bw'alina ku linnya lyabadde nalyo naye talina kiwandiiko na kimu ku bintu bye kyeyalaga nti kino kyakifula Nagirinya kino kya mukyalo kino anti kyengezaako lwosa omanyi ebintu bimala kutabuka ne mujja mu mawulire ne mugaa waliwo omukazi bannanga agaanidde ku ttaka ly'ekawempe okitegeera naye ng'ate wali edda oyagala kumanya babiri nababizzeeyo mukyala akandinda azzeeyo ebiwandiiko byalina ebyalento ezaawo ez'ennammere azzeeyo ebiwandiiko byalina ebyefaamu yegundi yennakifuba ebiwandiiko yabigaanira tukugayiridde n'obuwombeefu obitwale ewa Council Segona nga bwe bagoba ku buyinza bw'aba administrators era oyo ye DNA yamuwandudde talinawo yadde peesa naye kubeera nti yakuwandudde ate ekyo tekitujjaako buvunaanyizibwa weyisanga abantu bakulu kukuwa kitiibwa kyo nga omukyala fe abategeera ekitiibwa ky'omukyala osobola nakukutyoboola ode n'omululino ode n'olulimi n'obumu weewaawo gwe otusindikira message ezituvoola ezivoola mukadde ezimutyobola ezimuweebuula naye tugamba nti that's life awo wenyini waliwo bigambibwa nti wakati wammwe n'omukyalo oyo nti temulina nkolagana yadde era y'ensonga lwaki ogamba nti buli kimu kimugibweko nti talina kyalina kyonna nkolagana yange nani n'omukyalo ye nga famire obanga nze omuntu gwe ng'omuntu nti gwe aleesewo obutakwatagana na famire wakati we naye I don't think it's true tewali butakkaanya ng'abantu kubanze tewali nsonga lwaki mbasikkaanya naye simulinaako buzibu mukyala Twahira Kandinda simulinaako buzibu
kubanga ne bwe yagenda okuwagira opponent omulala ekyanzigyako nti nina omubuuza oba nina omugayidinga ku kituufu ky'abalina okukola ekituufu kibeere kituufu n'ekikyamu kibeere kikyamu kibeere kikyamu bwe tubeera nga twogera ku byobugagga by'omugenzi biddizibweyo ng'obirina nga toyinaako yadde entuuyo kikole ki bizeeyo biyambe ku ki ku baana biyambe ku baana ne family. yes Yono omukyala ow'abaana abasatu baŋŋambe kwabo abaana abataano waliwo omukyala nga ye alinako abaana abo complete. no si kituufu abadde ayina abaana babiri n'agamba nti bamugenzi naye kwabo abaana ababiri tekuli yadde peesa yarabbi yes tekuli yadde peesa so kati ffe baluusa bwe tuvaayo luusa nina ensonga lwaki mbambayo naddala ku nsonga nga zino olyagala luusa lwaki weesibye mu bintu bya Ssegirinya tolina bw'omuyita no Ssegirinya ndudde naye mumanyi ate enjogerera mu kapasite olwokuba nti nali mwogezi we nali muyambi we so nina moral authority eyogera ku buli kintu kyonna okuggyako omuntu owa famire omulala yenna ng'ali mu ludda lwa Ssegirinya eyo sikola ki era sirina moral authority n'ekintu ekikwatagana nekya Ssegirinya nga mwetaaga okukimanyako please mujje muneebuuzeeko mbawe ekiri ku ki kasa kiba nga kikwata ku mugenzi Ssegirinya mujje oluggi lujja kuba luggule mbawe ate muleme kutambuza propaganda. Yes. So wenkubuuliza since nti Honorable Muhammad Ssegirinya he used to be part of the charity abaana bano in case mulimu omuzadde agambye ekituufu kiri nti akatono kembadde enfuna nkasiima naye munyambeko omwana ono mumukuze atambulire mu mukululo gwani muli wiringo kitekinga over. Well obuze ekibuzo ekituufu nze nga nze nja kuddamu bwe nti bw'aba avuddeyo mu mawulire kiddala kituufu bannaayo omwana si waaki nedda ayinza obutavaayo mu mawulire nakubira akasimu oba nakubira mukadde namugaa ekituufu kiri nandi kakati ensonga za Ssegirinya ziva mu mawulire Ssegirinya yali musajja wa mawulire buli kimu kyakola ne bw'aba abuze engatto eba muki kitegeeza balina otuwapude bawapude tubabagambe ekituufu kirindi omwana siwa mugenzi naye nsaba abafamire bandabirireko ku kasente akatono palamenti kegenda okujjayo kegenda okubawa nsaba munkwatireko famire nga bwenje banyi ya Ssegirinya tebalinaaki tebalina ate nange nja bagayinga mbagaye nti ono akozebwa ati ne bajja kumpuliriza. Basajja bangi tubeera mu ggwanga muno oli eyo opatikana okimanyi bulungi abaana abasinga si babo naye n'osigaza ogwo omukwano ng'obalabirira naye woovaawo ate famire eyo yesinga okayanira ebintu. Njagala gundi njagala palamenti abaka ba palamenti muleete mu presentinga ebbago lino oba mukola nnongoosereza wonna wemuteeka kulaba nti embeera eno eya DNA efuuka ya buwaze oluba okuzaala bwoti omwana yes DNA nga temunnafuluma naddwala tumalewo family conflicts tumalewo bino byonna ebigenda mu maaso enjawukana mu maka obutabanguko mu maka DNA ebeere ya buwaze basajja bangi nnyo kino ekya Ssegirinya ekinaawe incident basajja bangi nnyo balina enkaayana mu mafamire ezekuusa ku baana wange si wange wange si wange wange si wange DNA efuuka eya buwaze omuntu ategeere ti omwana gwendabirira oba gwensomesezza wange basajja bangi nnyo baweerera abaana ne bamalako university ng'abaana si baabo zizo pressure ez'owulira nti gundi pressure yamukubye bayesudde abantu bangi mubalaba ku kkubo ko babatomedde si lwakuba nti baba mu bukyamu oli ava ku ppiki n'eddume gundi ekigo nga stress emutta nkola ya kapere bafa stress kitegeera so okwewala eyo palamenti mutuyambe kubanga amateeka gonna mwe mugayisa era mwe mugakola mutuyambe etteeka eryo lijje nga DNA eriki comparison it's a must.
tia behi government esobola okuteekawo ennongooseza mu malwaliro gaayo mu laboratory zaayo ti DNA wano mugende wano mukole gundi esobola okukola partnership n'amalwaliro agasinga government tulina ssente we have the money Uganda we have the money obwo obusonga buli very very minor yes roza achaje batandika okugamba anti era ekyo nakyo kijja kuba omugati ngenda gulekawo omugati ngenda gulekawo kijja kuba kikenderezaako ku bwenzi bw'abakyala bwe balina leero noova ewa Luwemba nkya nodda ewa Sanchez noova ewa ate okimanyi nti Sanchez naye ali ku layini y'abatandika emulagaawo oli ku layini awo y'abasimba ogenda okufuna eddagala lwaki ogereza ku nze niye anti gwoliwo so mukadde ye ali mu mbeera ki mukadde nagambye ali talativu tali mu mbeera nnungi kuba mukosefukosefu aba omanyi endwadde ezirumba abakadde yes akyafuna obugabirizi okuvaawa mu mugundi z'omubaka no omubaka yafa nti wabaawo kali ka poshoni akalitya okuvaako mbagagga banne be yali no abasobola n'abaana be bagadde n'abaana be yes bamuddukira naye omuntu bwafa munaye aba afudde era ensi emwerabira ffe tugezaako okulaba nti Segirinya bye yakola nga tuyita mu foundation ya Segirinya Muhammad twagala okulaba nti tukwasaganya embeera mu January waweereza omwaka nga tukwataganye ne bannakawempe abalina ettaka basobola okutuwa ettaka okuzimbako omuzikiti buzimbi tugubbulemu Segirinya Masjid yes ng'emu ku nkola y'okulaba nti tukuma omukululo gwe mu ddiini ne mu byenkulaakulana amasomero ag'enjawulo twagala okulaba nga tugenda amasomero ag'enjawulo tusiiga langi mu classes ez'enjawulo tugula tiles mu makilasi ag'enjawulo tulekewo omukululo gwa Segirinya ebyo byonna bikolebwa ssente tuli mu campaign eyo okulaba nti tutuuka wano nawali yes mwademo ku internet okwo abaana ngaga banaye temukikola tugaa nti Nagirinya tali part of bana abaana Nagirinya kwali ababuusabuusa aba batambuza amawulire ago Nagirinya taliiko amawulire makyamu yes kirungi nti wesitukidde I am giving you credible information ti Nagirinya kwali yes kati nabo oba olinako omutema ku kasente kali aka palamenti engeri gy'oli nti omulabirizi no sirinaako omutema kubanga siri mutabani wa Segirinya siri wa famire wa Segirinya nze bino kati byenkola nasigala kukola mukadde ayinza ogabambi no ekyo kiddamu ka buntu y'abafamire oba n'abakyala bwe bakeera enkya ku makya naga nti webuuswa tubeereddewo tusitekawo mbeera nti mumpe kuki eddiini yaffe ebanga libba ekyomugenzi kiba ky'abaana kutwala ki naye bwe baba batudde ne bagamba oba oli wano ku ofiisi ne balireeta ettu bagamba webale kulwanirira alhamdulillah mba sikola ki naye ak'obuntu kano kasigalamu noganze Luwemba sirina kantu konna yadde ka piisi ka landi ku bintu bya Segirinya by'abaana Luwemba nina emikono Luwemba nina obwongo ate Luwemba emyaka mito gikyasobola okwekolerera Segirinya bw'aba asobodde okuvuga bugundi emmotoka bw'aba asobodde okuzimba ennyumba Luwemba asobola okugula bulabasi Luwemba asobola okuzimba mansion Luwemba asobola okuzimba akeedi kubanga emyaka mito ate motoka ki oba bentiri oba bulabasi ogitegedde eyenyembe eriwo yagijjawo mu biseera bya Kalunga kawedde yali ya beeyi ku maintenance wayo yagitunda yagijjako mayandi mbadde nagate bange eri mu garage ng'etudda ng'ey'omugenzi Moses Ready eri wali kyokka ya beeyi Luswa njagala tugendeko nga tuvudde awo eno ku bya omugenzi ekiro ekyo